Omusirikale wa prison ekiboga asindiridde bakama be basatu ebyase ebibatiddewo wetwogerera ng'alira ku nsiko emundu gyakozeseza okola ettemu lino. Abasirikale bategezeza nti bagizudde. Ani ono amannya ge basobodde okugatuwa and of course n'amannya gaabo basobodde okukuba. Nsonga ki eviiriddeko omusirikale okuba bakama be abamutwala ku mirimu egigenda maaso? Ekitongole ky'amakomera kivuddeyo era ensonga kizirambise bulungi. Tugenda kuba tukuwa information mu bulambulukufu bwayo. Kaakati ebyennaku bisekerwa wetwogereranga olunaku olw'Emmande olwateekebwateekebwa okusabira Dr. Kano Kizza Besigye mu mbeera gy'alimu mu kkomera e Luzira kuyiise era nga kugudde butaka. Lwaki? Kitegeerekese nti President Museveni akubidde Archbishop essimu n'amugamba nti byonna bikole, naye okusaba kw'olwaleero temukuganya kubeerayo. Okkakananga ekkanisa oba essinzizo ly'e Lubaga abasumba abasangiddwawo era abalina okubeerawo bafaatha badduse bonna ne baggwawo. Kino tekirobedde bantu babadde bakuŋŋaanya abakubyeko obugule okugenda maaso n'okweyongerayo okulembera essaala. Engeri gyakiri nti babadde batuuse munda mu ekereziya ng'era n'omulyango gwabadde mu ggule tebaamenye. Waliwo bannabyabufuzi babiri abasazeewo bakulemberemu okusaba kuno. Banoonyezza bamazeemaze balabe oba ekkanisa esigadde mu faaza asobola okukulembera ekitambiro ky'emmisa. Ne bakizuula nti abafaaza bonna baataddeko ddaka kukola tondeka nyuma oba baamazeemu dda omusubi. Baani abakulembedde emmisa eno era kye ekiganyisizza mmisa exactly okubeerawo? Omukyala wa Dr. Kano Kizza Besigye Winnie Byanyima avuddeyo n'ayogerako eri eggwanga wakati mu kwennyamira n'okwogeza ennaku enyiike ebadde mufumbekedde n'etudde ku mutima. Bingi tugenda kubitunuulira oba oliawo tukubire ne torch mu nsonga ki eziyinza okuba nga ziremesezza. Kale tukitwale nti President akubye essimu nga bwe bategeezezza. Kaakati ye Leader of Opposition Joel Ssenyonyi abadde ku mpewo za television ya NBS n'atabukira omukulu abadde amuhostinze oba amukyazizza Mwami Kagwanjala. Okusinzira katambi kano nga bogenda okukalaba, waliwo ebiseera ebisinga bannabyabufuzi be bakyaza mu lulimi olwaffe nga tugamba nti baagala kumutoza oba baagala kumwokesa oba kumulabisizaako nga bagezaako okumusindiikiriza mu bibuuzo ebibadde tebiteetaagisa oba ebibuuzo ebiyinza okuleetera oyo gwe bahostinze okwanukula obubi. Kakati akatambi kano tugenda kakulaga olengere Joel Ssenyonyi bw'amaze ejjoogo mu nnamawulire abadde agenda maaso n'okuba nti amusoya kajojijoji w'ebibuuzo. Kakati yo kkooti eyo nga tuvuddeyo egenze maaso n'okubeera ng'ate eyimiriza okuwulira omusango gw'obutemu obwakolwa ku General Katumba Wamala okosaako muwala we n'omukuumi we. Obutemu buno General Katumba Wamala yabusimattuka, naye kakati ate muwala we ye teyasobola kusimattukira mu butemu buno. Ate kyannaku nti ne driver we naye teyasobola kubanga asimattukira mu bulumbaganyi buno. Badde omanyi biki ebikwatagana ku musango ogwo okuva lwe byatuukawo mu mwaka gwa 2021 oba wali wabyerabira? Emisango mwana tugibaddeyo nga gitambula, naye era tugenda kukulaga engeri emisango gino gye giyimiriziddwamu era na nsonga ki egireetedde okuba nti giyimirira mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo. Kale ebyo n'ebirala bingi tubireeta video giweka like omukutu baguyita Viki Exclusive. Tovaawo nkomawo. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukkiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu.
buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako gyosinzidde okubeera ng'otulaba okosako kubanga buyita Viki exclusive. Webale gyebaleko gyotuusaako engalo video giweka like ekigiyambeko era kigisobozesa okudduka ku speed etenkanika information etuuke kwayagala okugiraba okosako okugiwuliriza mukadde. Bw'oba totwegattangako mu butongole naawe nkusaba osubscribinge ku mukutu ensonga obenga ozifunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala mwana wattu. Kaakati tutandikira ku lunaku olubadde lumanyiddwa olwaleero nti lwaweebwayo okusabira Dr. Kano Kizza Besigye, omusajja oyo omusajja omukuukutivu mu nsonga z'ebyobufuzi. Dr. Kano Kizza Besigye ndowooza kakati ebadde ewezenga wiiki emu ku wiikisi bbiri yes ng'eggwanga baalitegeezaako nti bagenda kumusabira olunaku olwaleero wali mu Kereziya e Lubaga. Okusinziira ku mulanga ogwakubibwa abakristu okujja okusabira Dr. Kano Kizza Besigye n'emikwano gye ne bannabyabufuzi ab'enjawulo abaayitibwa okujja okubaawo ku lunaku luno, mwana wattu baawuliriza omulanga guno oba baasalawo bajje beegatte nga balina ensonga ebeegassa naddala abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba giyite opposition. Kaakati mu lunaku olwaleero abantu baakedde mu bungi okweyiwa e Lubaga era oyinza okulowooza nti wabaddewo omukolo oba oliawo ogw'amaanyi ennyo ogutegekeddwa Catholic Church awo e Lubaga, naye ekisinza okubeera nga kyewuunyisa namungi w'omuntu abadde akubyeko obugule ye Ssaabasumba avunaanyizibwa ku church eyo okukatema mukyala w'omusibe Winnie Byanyima n'amutegeeza nti yafunye essimu amakya g'olunaku olwaleero ng'essimu eyo eva wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'emutegeeza nti tewageza ne wabaawo okusaba okeddwa olunaku olwaleero oba ng'essimu eyo emusaba nti akole kyonna ekisoboka okulaba n'okukakasa nti okusaba tekubeerawo olunaku olwaleero. Kakati omukyala Winnie Byanyima bino yabitegeezezza eggwanga, then luvannyuma n'abantu ab'enjawulo ne bagenda mu maaso n'okukikakinga app. Wabula tusooke tuwulirize Winnie Byanyima ate nkubuulire kye bazzizzaako. Bamaze banoonya abafaaza abalala oluvannyuma lwa Bishop okubategeeza nti okusaba tekugenda kubeerawo, ne banoonya abafaaza abalala baliidinga emmisa, abafaaza ne babula. Kye bakoze bo bennyini beeronzeemu bannaabwe abakiza ku mwoyo n'okutegeera eddiini ne bakulembera ekitambiro ky'emmisa. Katusooke tulabe omukyala Winnie Byanyima ng'atuwa ensonga lwaki bapostponinze okusaba kuno. Soko tuwe katambi ako. I was called here yesterday by the Archbishop, His Grace Paul Semogerere, and he told me that he had received a call from President Museveni asking him to cancel the Mass. He pleaded with him not to cancel the Mass, explained to him that this is Catholic tradition. He explained to him that we were married here, myself and my husband, in this church, and we were prayed for, and that I came to ask for prayers for him in a period of Lent, and that's the tradition. He's going to pray for a family intention. He finally relented and said, okay, postpone the Mass. I need to do an investigation because I think it is political. Postpone it for a few days. I will call you back and I will tell you what I find out. So His Grace Archbishop told me that he will wait to hear back from President Museveni after his investigation, and that then
he will schedule another time. I was kakati okusinzira ku mukyala wa Dr. Kano Kiiza Besigye Winnie Kiiza agamba nti nejjo ku Sande yakakasizza okubeerawo okusabira kwa bba okulunaku olwaleero wabula ekisinga okubeera nga kyewuunyisa nti ate bwazze ne banywanyi be baayise bannaabwe abaagala Dr. Kano Kiiza Besigye ne famire ye omuli ne mukyala we Winnie Kiiza nga bamaze okukuŋŋaana bw'atuuse ku kyaki n'afuna amawulire amabi nga amawulire gano gamuweereddwa Ssaabasumba Bishop Paul Ssemwogerere era ng'amugamba nti afunye essimu ng'eva butereevu bwa Pulezidenti Museveni ng'essimu eyo emulagira era emugamba nti ategeddeko nti waliwo okusaba okugenda maaso okubaawo olunaku olwaleero naye okusaba kuno kuyimirizibwe mu bunnambiro mbu Archbishop Paul Ssemwogerere n'agamba Pulezidenti Museveni ku ssimu nti abantu bano omukolo gw'okusabira Semaka gwe bataddewo gwekuusa ku famire batya n'amunnyonnyola nti abantu bano Winnie Kiiza ne Dr. Kiiza Besigye tirwa mu kyaki eno ye kyaki ey'Erubaga eyabagatta. Addition to that nti omukyalo ono Winnie Kiiza abadde nga asabira ku kyaki eno n'omwami we enfunda ezisinga okuba ennyingi. Therefore omukyala yasabye tutegekewo ekitambiro ekyokusabira bba nga family, so it's a family matter, it's not a political matter. Then President n'addamu n'amugamba ku ssimu nti nfunye amawulire agalaga oba ntegeddeko nti ekintu kino kye muliko ekyokusabira mwami Besigye kirimu ebyobufuzi, it's political. Naye kale gwokusinziira ku kiki kyonnyonnyodde bw'obanga okusaba okwo oŋŋamba kuli about family tekuli about politics, kale yongezaayo sazaamu olwaleero leme kubeerawo olw'okusabira Besigye, then mulwongezeeyo olunaku lubeera olunaku olulala. Era y'ensonga lwaki Archbishop abadde alina okunnyonnyola omukyala Winnie Byanyima so that naye abeera certified nti okusaba kwe okuteekateeka okusabira bbaawe tebakuganye buganyi mu buufu obufaanaganako bwe butyo nga kyaki. Era Archbishop Paul Ssemwogerere atuuse n'okugamba Winnie Byanyima nti agambye Pulezidenti Museveni ku ssimu nti kale okusabira abantu oba okusabira famire emu ffe nga Katholiki nnono yaffe teyina weegaanira ate teyina weekwataganira na byabufuzi. Naawe kennyini tusobola okukusabira and we have been seeing it nga kyaki etegeka okusaba ku lwa famire oba ku lw'enju yaani ya gundi kabeere mugenzi oluusi omugenzi bamanyi okumuwaayo ekitambiro eky'emmisa. So President n'agamba Archbishop nti kaakati bwe kiba kiri bwe kityo sooka oyongezeeyo mmisa eno munaagiwa olunaku olulala. Nze kennyini nga Pulezidenti Museveni nja kukubira essimu nkutegeeze nti okunoonyereza abantu bange kwe bakoze kulaga nti okusaba okwo kwe mutegese oba kwe mwali mutegese kwali tekuli political, therefore you proceed mweyongereyo, oba kwali kuli political, therefore muyimirire n'okusaba kusalizeemu ddala. Tokwongezaayo kuba wasuubi nti kunaddamu okubaawo wabula kugirewo ddala kuleme kubaawo. Eyo report tejja kuleetebwa bantu balala. President Museveni yagisuubiza okugiwa omukulu Paul Ssemwogerere Archbishop. Ensonga muziwulidde. Waliwo akayimba akatera okuyimbibwa masinzizo naddala oba nnyumba ya abalokole basinga okayimba akagamba nti bwe baba batendereza kuba enduulu ennyumba ya sitaani eyidde, kuba enduulu wolololololo. Akayimba ako mukamanyi njogera n'abakkiriza
Kagamba nti kubendulu ennyumba ya sitaani eyidde kubendulu wolololololo. So that kind of message eri mu luyimba olwo tuyinza okakasa nti if politics atambudde n'asala ekkubo n'ayingira ne mu nsonga z'emyoyo, a player is a player. Remember Archbishop Lumu Janani Lumu gwe tujjukira mu myaka 49 bukyangatibwa ensonga ze yali munnaddiini ye yali Ssaabasumba. By then yatibwa government ya Idi Amin Dada era naye yali asuubirizibwa okuba nti yeenyigira mu buyeekera oba ng'ayambako abayeekera. So lwaleero President Museveni agamba nti emmisa ekigendererwa kyayo kiri mu politics oba mulimu politics, mugiyimirize tumale okukola okunoonyereza. Nabagamba nti wano mu Uganda weewali poliisi esobola okukera ku makya n'ekukwata nga tennamanya musango mutuufu gw'ozizza ate nga just teri suspicious nti oba eteebereza nti osuubira okuguza, wabula nga ekukwata ekunoonyeeko eraba oba olina omusango. Ekyo kiri Uganda. Ne mu nsi endala basobola okukukwata singa bakusuubiriza okuba ng'olina omusango gw'ogenda okukola ki okuzza. Ate ne mu mateeka ga Uganda ekyo mwekiri. Police can be suspect, esobola okubeera suspicious gy'oli n'ekukwata. Kati ne president agamba nti intelligence eraga nti wano waliwo politics. Yensonga lwaki batadde ku hold ne bapostponinga ki mass eno ne bajongezaayo emisa enaaba ya lulala bweba yakubaayo, but as of now misa tegenda kubaayo. Abantu ab'enjawulo bazze mu bungi. Ndabyeko bannakibiina kya PFF omukulu Dr. Kano Kizza Besigye ekibiina kati kyalimu ekyabbululwa mu FDC Katonga. Ndabyeko bannakibiina kya FDC, ndabyeko bannakibiina kya NUP ne ba independents bawero wishers abaagaliza family ya Dr. Kano Kizza Besigye ebirungi ne Dr. Kizza Besigye ng'omuntu. Era I can authoritatively inform you that church ya Lubaga ebadde ekubyeko obugule ng'oyinza okulowooza waliwo omukolo ogw'amaanyi ogutegekeddwa. Omukyala Winnie Kizza Besigye alabiddwako nga mwennyamivu nga bw'omulaba mu kifaananyi ekyo oluvannyuma lw'okulagibwa omukwano mu bantu ab'enjawulo ababadde beewaddeyo ku Mande kuno ku lunaku olubeera bize. Buli muntu adduka ku office, buli muntu adduka mirimo gye, naye ne beewaayo bajje basooke babeerewo bagatte eddoboozi lyabwe mu maaso ga Mukama basabirwe omwami we. Dr. Sarah Birete mulabyeko abaddeyo mulwanirizi wa ddembe lya buntu. Ndabyeko omukulu Dani Lord Mayor asuubira okuteekayo entebe essaawa yonna. Elias Lukwago abaddeyo, leader of opposition Joel Ssenyonyi abaddeyo. Kakati n'abantu abalala bangi nnyo ab'enjawulo abasobodde okugenda okulaba nga basaba. Kakati ekikolwa ekiddiridde oluvannyuma lw'okusazaamu okusaba okubadde kutegekeddwa Lubaga olwaleero. Bwe bamaze okufuna amawulire nti okusaba kuno kusaziddwamu, Dr. Lulume Bayiga wamu ne Salaamu Musumba basazeewo bakulembere emmisa. Era nga kino kivudde ku lw'abafaaza oba bannaddiini bonna okumala obulawo. Dr. Lulume ne Salaamu Musumba bagambye nti kati ffe tujjudde mu mwoyo ate kirungi tuli mu maaso kanisa, kakati tusimbule essaala. Ekyatuleese tubadde tetugenda kuwaayo birabo kyekyokka, ekibadde kituleese kukuba mulanga gwawamu nga tulaajanira Mutonzi kusaba lwa mbeera ya Dr. Kano Kizza Besigye gy'alimu na mbeera ya famire ye ng'eya Besigye. Tutukise mu nyumba ya Mukama we tuli mu mateeka, tetukuŋŋaanidde wano nti twetaaga kusooka kufuna lukusa kuva ku poliisi. Now we are here, we have the players and we can continue proceeding. Olowooza Dr. Lulume ne Salaamu Musumba ekitambiro tebakiyimbye? Tuwe ekitambiro ekyo tusooke tugendeko mu mwoyo w'abannabyabufuzi
abatabadde bafaaza babuzeeko kwenaanika kufuuka bayonaani naye nga ekigambo kisanyudde n'omu ku mukyala Winnie Byanyima n'alabira ddala essuubi erigattiddwa okusobola okuteeka ettaffaali. Abantu nno babadde atentiivu era ekitambiro bwe kiti bwe kigenze mu ddakiika entonotono ze tusobodde okurekodinga katubifune babituwe. Omwoyo Mukama bw'atyo n'akka erubaga bafaaza nga badduse abasigaddewo ne basalawo bayimbe ekkanisa tebaddemu mu Yonaani egenze bugenzi mu maaso abantu bonna ne basaba. Ke kaseera tuwulire evanjiri okuva eri Dr. Lulu Mebayiga n'omukyala omukulu Salamu Musumba tulabe obanga Mwoyo akkiriza tutambulire wamu ekigambo kye kisobole okubeera nga kiwulirwa eri emiti egy'enjawulo egiggumiridde mu nnyumba y'Omukama etukuŋŋaanyizza olunaku olwaleero. Zaawo akayimba kali tuli mu kitambiro gwe Pavini. Sula y'akayimba maze okukuba evanjiri. Wow! Evanjiri bwetyo bwegenze era awo Mukama nakka nagamba kwata mu ngalo kyukira munno omulamuse era omugambe nti emikisa gya Yesu Kristu gigende naawe era emikisa gya Yesu Kristu gikutambulireko gisumulule abasibe abasibibwa olw'ebyobufuzi gisumulule abo bonna abasibibwa nga balangibwa bwemage era bwetyo ne tuteekamu akayimba ne tugamba nti awo faaza atali mupatiriiko Salamu Musumba n'abagamba abalina ebirabo ababireese ku lw'ekkanisa entukuvu mwe tuyimiridde mwe batatuziyizizza kutuleka bweru ku mulyango ne batukkiriza tusembere mu nnyumba ya Mukama ekigambo kye tukiwulidde bulungi ekyo ekiweebwayo akatono ako nsigo gy'oba osize ku lw'abasibe abali eruzira ne makomera amalala abasibibwa ku lw'ebyobufuzi nga bwe tufuna akayimba ako be muleete ekimu eky'ekkumi.
Ebyo byowulidde bigambo bitukuvu Katonda yebale naye Dokita Lulu Mene Salamu Musumba abakatoliki simanyi kye bagenda bakolera ne muyimirira ku wolotali ne mutandika okupulinchinga kyesitegedde ebirabo wabiwaddeyo waliwo engambira wadde baleete ebirabo oba ebirabo tebabitaddeeyo kale Joe Ssenyonyi leader of opposition yagamba bwati kyemmanyi misa eno okugamba nti baproceedinge bagende maaso nze wentera okulaba Erias Lukwaga akavuyo tekabula kyemmanyi obwedda yagala Dr. Lume hey kabonero mpa omukulu leader of opposition nga annyonnyola ku mbeera nga bwebadde ate tusobola okwongerayo stories endala babitufunire kyannaku nnyo nti gavumenti eno wano weetuuse naye nga tekyewuunyisa kikanga kino okugamba nti tuzze ku Ekereziya Katolika tusaba sanji ze tubadde tutegeka okusaba ku bitebe byaffe era nga bajja eyo abatusunguirayo tugana ne bannaffe era twebaza famire ya Dr. Kizza Besigye olw'enteekateeka eno tujje wano tusabire Dr. Kizza Besigye n'abasibe abalala abaasibwa olw'ebyobufuzi naye nti ne Ekereziya gavumenti egitya nti Mwami Museveni alina okukubira Archbishop nedda togenda mu maaso na misa eyo kati n'okusabira abantu baffe wafuuka musango bino nno newankubadde bitunyigiriza bituwa essuubi nti bwaba nga batuuse wano kuba oba ogamba nti wawangula ne percentage ya 7.1 ku buli 100 naye nga kuno kwe kutya kw'olina nti n'abantu okukuŋŋaana ku Ekereziya nga wano kiba kikutiisa kyolina gamba Archbishop emisa tegenda maaso fenga bannayuganda kituwa essuubi nti abantu bano munaye batiitiizi nnyo bakimanyi nti tebalina buganzi eri bannayuganda bakimanyi nti buli kye bakola kikyamu bakimanyi nti bali mu kaseera kaabwe ak'akawungeezi tunywerere ddala sigale nga tukwatagana mu buli ngeri yonna gye tusobola kukwataganiramu kitukakatako fenga abaagala enkyukakyuka okusigala nga tukwatagana kakatteero famire Dr. Kizza Besigye n'ekibiina kye kyekyatuyise tugezeeko tumanyi nti obuzibu buyitirivu kyannaku nnyo so embeera yeeyo bwebadde tujja kuba tubategeeza ebisingawo bapostponinze maaso eno era nga bweba yakuddamu kubaayo bajja kututegeeza tunaaba tubategeeza balazi of now ensonga bwetyo bwekoze eki ensonga bwetyo bwegenze kale kati bwenvaako eyo bwe mba nvuddeko eyo omusirikale owa prison ekiboga akubye bakamaabe basatu amasasi abasindiridde ebyasi ebibajjembulamu omusirikale wa prison ekiboga ekitannaba kutegeerekeka kiki ekimutanudde ekimulinnye ku jjoba n'asindirira bakamaabe basatu ebyasi ebitabalekedde bulamu era bano bafiiriddewo ku spooti oba bafiiriddewo mu bunnambiro nga tebannaba kuddusibwa yadde mu ddwaliro nti oba beetaase mu mbeera emu oba mu mbeera endala akati okusinziira ku state release ku press release gye tufunye okuva ku kitongole kya makomera oba ekitongole kya prison era kitegeezezza nti commissioner General of Prison regrets to announce the unfortunate death of 3 persons following a shooting incident at Kiboga Prison. The deceased are nti commissioner wa makomera agenda maaso n'okutwala okusaasira okw'ennaku okutegeeza eggwanga ku bantu bano abasatu abafudde olunaku olwaleero
ku prison ye Kiboga era ategezeza abafudde be bano wamanga. Assistant Superintendent of Prisons Hope Catherine oyo afudde. Amumyuka afudde. Deputy Officer in Charge yoyo abawo okuntiko deputy we ambi amasasa agamutiddewo. Then Principal Officer Akshuri Bright ono ngabadde mu third yabadde kyakusatu third in command owa prison prison naye bamunyiza amasasa agamutiddewo negata mulekera bulamu. Mrs. Ayebare Sara ono nga mukyala w'officer in charge, mukyala w'omukulu ddala akubye omukulu n'akubirako ne mukyala we n'abatta n'atakoma okwo n'akuba ne namba 3 gwakusatu in command naye n'akola ki naye n'amutta. The incident occurred at about sawa zibadde nnya ez'okumakya when number 13544 Aguyo Moses omusirikale oyo bamuyita Aguyo Moses yagenze maso n'okukuba bakama abamasasi ne gabattirawo. Then bakugamba nti opened fire on his supervisors, frontally shooting them. Following the incident, the suspect fled the facility. Asobodde okudduka n'addukwa okuva ku crime scene waddiza omuki omusango. Police was immediately called in and secured the scene of the crime. Joint security operations are currently pursuing the suspect, although the gun used in the shooting has been recovered. The suspect remains at large and is considered dangerous. Anyone with valuable information regarding his whereabouts is urged to inform the police. The public will be updated on any new developments in due course. Batukutegeeza ki nti emundu ekozeseddwa okutta oba ekozeseddwa mu ttemu lino mu kikolwa kino, poliisi egirikavalinze egifunye nti naye omuntu ono adduse, Aguyo Moses adduse, naye basaba omuntu yenna amulabyeko atemye mangu ku poliisi emuli okumpi. Lwaki onadduse? Bakugamba wa bulabe and he is considered dangerous. Bamutwala ng'omuntu obulabe mu kiseera kino. Anyone with valuable information regarding his whereabouts is urged to inform the police. Yenno yasobodde okubanga amulabyeko bamanyi ku mayitire ge, bamusaba mu bunnambiro oba mu bwesimbu obw'ekitalo ayanguwe mangu ategeeze ku poliisi, kubanga omusajja adduse agambibwa okuba nti akubye bakamaabe musajja wa bulabe. He is a well-trained officer. Era nga ennaku z'omwezi 23 omwezi gw'okubiri 2026 lwe tukoze story eno era lwe tufunye press release eyo nga eraga enjege eguddewo mu prison ye Kiboga amakyago lunaku olwaleero. Abantu bakuba amasasi bakama baabwe. Naye I think Uganda police and prisons n'ebitongole by'okwerinda ebirala byonna, you should let people go. Yes, I repeat this. You should let people go. If someone is charged of serving you, mumuleka agende. Wano omuvubuka gwe bayita Ampe Lawrence Ampe Lawrence ow'ekitongole ky'amakomera, naye bwe yavaayo n'alaga nti takyayagala kubeera in service, n'atandika okwogera ebikyamu ebiri mu system gy'akoleramu, ng'alaba ye obutuukirivu bwe tebumuganya kusindiikirizibwa kukola bikyamu ye bye yayita ebikyamu mu kitongole kino eky'amakomera. Ate abakulu mu makomera baavaayo ne bagamba nti ono yali adisclosing ebyama by'ekitongole kye yali akolera
of which ekikontana n'amateeka omuntu yalina okugenda complaining ate era mu mateeka of which ye ampe kyeyagenda maaso n'okuwakanya n'asalawo ebyama bye n'abikuba ku social media. Later on Ampe Lawrence bamukwata ne bamutwala ku poliisi ewandegeya and later on Ampe Lawrence yaweebwa bondi nga abadde ennaku ezimenya amateeka mu kaduukulu ka poliisi ewandegeya. Ntegerekese bulungi. Kati shootings oba amasasa agafayalingiddwa ne gatta bakama boono basatu balamba. Waliba wawaddewo obuzibu nga police munda mu kitongole kya prison teyabusolovinga. Kwanga omukozi watuukira okuba boss nsonga za musaala, nsonga za misguiding na mpozi behavior empisa. Omukozi asobola okulaba bakama abenga bamweyisizaako kirangira nga ye bamutwalanga mu kopi nga ye alowooza bonna balina kubeera ku level emusina kindi omu okusukkuluma ku munne naye mu ngeri y'ekitiibwa. Some officers babatwalanga abali arrogant. Sisala gwa nkima kuba siri mu mazina ga nkima, siri musirikale simanyi bifamu force. Naye at least I can authoritatively as a citizen of Uganda look into the matter nenkusikirayo oba oli awo obumulumulu obuyinza okuleetera abalala okufuna ekinyegenyege ne bakola ekintu kyekimu ate nga twaliba tulina omukisa munda mu service okutereeza bino ne bitawaba ne bitasoba ne bitatuusa kukuttingana. Kati jjukira obulamu bw'abantu basatu webufiiriddewo ne wakati mu muyiggo ayinza okudduka kati saa zino fugitive muddusi w'amateeka watya ne gyaddukidde ateebereza nti waliwo ayinza okumulonkooma naye n'amugwambulago alina skills n'akozesa any other meaning n'akola ki. This prison says nti although the gun used in the has been recovered, the suspect guyo asigadde akyakuran akyadduka era nga bakyamubala ng'omuntu ow'obulabe. So buli muntu ne bakusaba waayo information bw'oba omanyi ku mayitire ge. Yes, information eyo giwe Uganda Police ye ejja kutegeeza Uganda Prisons Services. Okay? Awe tuli katusabe ebintu bitambule bulungi bamukwate kubanga eyo mada regardless bakama abe bakoze ekyo baki eyo mada case. Omuntu yenna atta omuntu avunaanibwa 10 ku kinnakyo. Naye tusabanga Uganda Prisons Service bwewenjono n'abasirikale abavunaanyizibwa mu kikolwa ky'okuneutralizing abantu mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi nabo banoonyezebwe because it was also a killing, it was a shooting scene. Where are those people? Owange bakuba abantu nange ndi muntu eyo nvuddeyo kakati mu mbeera z'okkubwa amasasi era ezo bweziti ebyekisirwa abantu ne bafa. Uganda Police netasooka kwanguwa kusolovinga matters ebintu ne bigowinga was ososeeyo Bobi Wine recently amakage galumbibwa kigambibwa nti abamagye ne bajja ne batandika okumenya eminyolo ewakaawe era police teyavaayo kunnyonnyola nsonga ki eyamenyesa amaka ga Kyagulanyi ne gatuuka n'okubeera nga amagye oba bitongole byonna ebyagenda mu maaso n'okukola operation ne balumya omukyala asangiddwa mu maka ne bamutyoboola ne batavaayo statement eyogera ku nsonga ezo. Ekyo nno kikolwa kibi. Kakati of recently after Robert Chatham okwogera ku Geneva Summit police abakulu okuva mu bitongole bya government ebyenjawulo bagenda maaso n'okulaga nti Mwami Kyagulanyi ebigambo byayogera bya bulabe oba byakozesa bya bulabe eri eggwanga era ebyo bimumala obumaze okumukyajinga omusango gw'okulya mu nsolukwe oba omusango gwa treason. Kakati olunaku olwaleero ebadde media brief ku media center mukulu Kituma Rusoka ayogerera police mu ggwanga Uganda ategeezezza nti currently tewannabaawo musango gwonna ogwekuusa ku kulya mu nsolukwe
oguvunaanibwa mwami Kyagulanyi naye mwami Lusooka ekitumu alikkirizaako ddi so kompekali kojjeko e version y'Oluganda eno version ya Lusooka tusooke kano batuwa ebigambo bye gamba nti bamukyali nemba wa sinaba kufuna briefing yonna egamba nti Kyagulanyi alina treason charges naye nezimala zibaawo ne bagamba nti bamukyajinze treason nja kujja wano mbategeeze so nja kuba mbategeeza nange briefing gye mba nfunye so at the moment sina briefing eyo yonna then waliwo abadde abuuza nti abamenyi b'amateeka nga mubakwata ne bagenda my approach to communication. I will only communicate what I've been given. As we speak today, there are no treason charges leveled against Kyagulanyi. But if they were to be there, it would be at this very forum that I would come and announce. Just like the way I've been doing it before. So at the moment, I do not have any extra brief or any brief about specific charges against him. I think I've answered your approach. So, at the moment, he has no extra briefing. Eraganti, mukotinge bulungi. As of now, he has no extra briefing. He may be having a brief, but not extra. So he has no extra brief whether Kyagulanyi bamunoonya for treason oba not. But the moment bakama bebe banayagala okumuwa information eyo ajja kujja agibategeeze ng'eggwanga era nga ye avunaanyizibwa mu kwogerera ekitongole kya Uganda Police Force. Okay? Mukyayagala nnyongereko nabagamba afande ekituma Lusooka ebigambo bye sibiddamu sitera nnyo kubiddiŋŋana mpozi okukootingira obukootingizi statement ye nenjikupiiningira. Mu bulumbaganyi obwaliwo mu mwaka gwa 2021 gwali mwezi gwa January zaali ennaku z'omwezi nga lumu bwe muba mujjukira General Katumba Wamala lwe yalumbaganibwa era nga amasasi kwolo gaawulirwa nti gavuze ku kitundu ekimanyiddwa nga Kisota mu Kisaasi. Yes. General Katumba Wamala amasasi agakubwa gatwala obulamu bwa muwala we amanyiddwa nga Brenda Nantongo yafiira mu masasi ago oba mu shooting eyo. Not only that, masasi agakubwa gatwalira mu driver wa General Katumba Wamala akatambya ku kabuuke Pavin. Kakati amasasi ago bwe gakubwa General Katumba Wamala omusango gwe ne gutwalibwa mu kooti baanoonya ababbi abatemu abatujju. Kigambibwa nti zaali pikipiki 2 ezagenda maaso n'okutambulirako abasajja 4 abasindirira ebyasi emmotoka ya General Katumba Wamala ey'amagye. Era kigambibwa nti General Katumba Wamala yakka wansi omukuumi we n'agwa wansi mu mmotoka. Kitegeezebwa ku story gye twalipoting emyaka mingi emabega nti General Katumba Wamala yalabibwa owa boda n'amusitula oluvannyuma lw'abantu okukuŋŋaana nga abatemu badduse nga bawerekeddwako ebyasi omukuumi ono. Obulumbaganyi bumaze okubeerawo wa boda yajja n'atwala General Katumba Wamala mu ddwaliro erya Malcolm bwe mba mujjukira bulungi Malcolm Health Center. Yatuula yali aganye n'okutuula ku boda let alone nakkiriza n'atuulako n'omu ku mukuumi we. Yes, kati bwamala okutuula n'omukumi wa boda n'abavuga mpaka ku Malcolm Center Health Center afuna obujjanjabi. Era yali omuduumizi w'amagye essaawa eyo mu 2021 yali General David Muhoozi. General David Muhoozi yagenda okutuuka ku ddwaliro lya Malcolm nga bamugamba nti omulwadde wanajjiddwawo olw'ebyokwerinda ajjiddwawo era atwaliddwa ku ddwaliro lya Medical International erisangibwa wali nga kwa Kashia.
ndoza kati maze okujjukiza ekituufu ekyaliwo ba suspect oba abalumbaganya abateeberezebwa okuba nti be bakuba General Katumba Wamala ne batta muwala we ne driver we babateekako reward Uganda Police abateekako ekirabo kya nsimbi za kuno obukadde 20 ku buli muntu yenna akatambi ako kabuke kajeeko ku buli muntu yenna anaagenda maaso n'okuwaayo omutemu oba omukubatemu oba amanyi ku mawulire g'abatemu naye ezo millions 2 zatulema nga bannayuganda okuzirya era poliisi yakola muyigo gwayo ne bakuba suspect be yakwata kakati ba suspect bano be yakwata yabatwala mu kooti era mu kooti bulijjo gye bagenda maaso n'okubeeranga bawere ennemba n'emisango gino ekyewuunyisa ki ekino nti okuwulira omusango gw'okutta muwala wa General Katumba Wamala Brenda Nantongo n'omusirikale we Sergeant Aluna Kayondo kuyimiriziddwa olw'akattuka ebyensimbi akali mu Ssiga Eddamuzi. Biri byonna obwedda benneererejja kujjukiza musango ekinyusinga we kiri wano nti oluvannyuma lwa General Katumba Wamala okufiirwa muwala we Nantongo Brenda ne Sergeant Aluna Kayondo driver we kakati Essiga Eddamuzi liyimiriza okuwulira omusango guno nga nalyo ligamba liri mu kattu ka byansimbi teririna ssente. Kino kikakasiddwa omwogezi w'Essiga Eddamuzi James Mawanda ng'ono ategeezezza nti ensimbi ezirina okubaweebwa zaasalibwa Ministry y'ebyensimbi era waliwo emisango ejja Nnaggomora emirala mingi egiyimiriziddwa olw'ensonga eno kw'ossa enteekateeka z'Essiga Eddamuzi ez'enjawulo eziyimiriziddwa. Nkiddemu nti kooti ekirambise ng'eyita mwayogerera Essiga Eddamuzi nti ensimbi ze balina okukozesa mu kusolvinga emisango gino egya Nnaggomora ensimbi ezo zaasalibwako Ministry y'ebyensimbi so n'olwekyo emisango bwe giti gigenda kuyimirizibwa si gigenda gyayimiriziddwa tegigenda kweyongerayo emisango gya Nnaggomora nga mwotadde n'omusango guno ogw'obutemu. Naye ba suspect basigala bali ku limandi and they are not guilty until they are proven guilty. Tuwulirizeewo nnyo n'obwongo. Essiga Eddamuzi lilaakinga ssente ze lirina okukozesa okusobola okulamula n'okgonjoola emisango. Okuva mu mwaka gwa 2021 lwe bakwata ba suspect babaddenga babeera mu kooti bawoza in fact basindikibwa ku limandi tebannatandika na misango kugisima deep kutandika giwoza kakati bamaze emyaka emirungi ena mu kkomera bali ku limandi. Mu mwaka ogwokutaano mwe twalisuubidde nti omusango gugenda tutandikiraawo Essiga Eddamuzi likutegeezezza nti teririna ssente zigenda kuddukanya musango guno. Naye remember wajjukira nti ba suspect abateeberezebwa obuteeberezebwa okuba nti bakola ettemu lino nga tebannakakasibwa kooti nti bazza omusango olw'obujulizi era nti babasalidde omusango bagenda kusigala bali ku limandi. Oba giribeera myaka 10 gavumenti weeriyagalira eddemu ng'eyita Ministry y'ebyensimbi ewe Essiga Eddamuzi ensimbi Essiga Eddamuzi lwe liriddamu okuresuminga emisango gy'abano. Kaakati singa omusango guwulirwa ne kizuuka nti ba suspect be balina they are not guilty, obujulizi katugambe bubuze obubaluma oba obujulizi obuleeteddwa mu maaso ga kooti nga si bwebwo obumala okukakasa bano abasibe ba suspect nti be bazza omusango ogwo, ani aliyirira bano? Era bano obulamu bwabwe bukompasetingibwa naki? Ekirowoozo kyange
singa ministry zino ezensimbi zisalako ssente ebitongole nga bino ebyekiramuzi nze nina ekirowoozo nti mwali badde muteeka abantu bano ku bail mumanyeewo okubajja kubanga bakyali ba suspect bateeberezebwa buteeberezebwa emyaka eno obujulizi bwe buba bubadde bukyabuze mu musango lwaki omuntu owakale emyaka ena tugambe gibadde tegimala kuŋŋaanya bujulizi nti bwe banaabawa bail ne badde ebweru bagenda kutaataaganya okunoonyereza okubujulizi kubanga ebiseera ebisinga ekisinga okubeeza ku limandi nga batya okkuta okuddayo okutaataaganya obujulizi. That is in case ng'obujulizi omuwaabi wa gavumenti asabye oba oludda oluwaabi lusabye lwongerebweyo obudde lukole okunoonyereza okufuna obujulizi obwo so singa gwe bakukwata ne bakuzza mu community oyanguyirwa okutampalinga oba okutaataaganya obujulizi obwo. Now it's 4 years. Yes, musango gwa mada ate bakwata ku muwala wa Jeno ne Jeno n'asimattukira omwo nga bamukubye essasi ne limukwata atiriika musaayi. But 4 years. Kooti ki etafuna bujulizi ku muntu atali suspect omu. Kati tukijja ku musango guno ogw'obutemu tukitwale ku limandi ez'entakera ze basindikako abantu ne basiŋŋaana ng'omuntu omusango oyo teyaguzza bagenda kumukompensatinga batya? How are they going to compensate this person? So ebyo byebiriwo seefuula muzira nnyo mu Uganda mbabuulirako bisobose abazira olutalo tebalunyumya batiitiizi be balunyumya so ndi mutiitiizi nkomyawo. Kaakati Joel Ssenyonyi ye yagenze maaso n'okutabukira omukulu Kagwanjala. Mani bagenda ne beefuula abazira nabo ku TV ne beerabira nti oluusi abantu be bahostinga balina professionals zaabwe ze balina zezimu. Simon Kagwanjala munnamawulire eyabadde abuuza former journalist, former news anchor Joel Ssenyonyi, when it comes to diversions he knows better how to escape from it and how to create it. Now, listen to this conversation. Propaganda akoleddwa ku muntu ategeera propaganda. Listen, watch the space. Tubifune. Saying there's a challenge. You are equally not innocent on this. How so? We gather you have a sister-in-law who is working at Parliament. Sister-in-law of mine? Yes. Who is my Whose sister-in-law? recruitment is also irregular in a way. Sister-in-law would mean a sister to my wife. Who is that? Yes. A sister to my wife. Who is that? Have you heard of these reports? I'm hearing it from you. They're also in well, now you're here. Tradition. You're the one saying it. So you tell me who is my sister-in-law that works at Parliament or whatever. Who is that? We have gathered reports. Now you tell me what you have gathered. Is it true or false? Which sister-in-law of mine are you talking about? Of course it is false. But now that you're saying it, because I don't want you to be like a propagandist, Simon Kagwanjala. When you say, on this show is taken seriously by people out there, you have said that you have gathered information that I have a sister-in-law working in Parliament. Yes. So I'm challenging you to name who that sister-in-law of mine is. Well, it's been mentioned. So you mention it here. Don't just talk like a propagandist. You have said it here. Okay. So I am challenging you. Is it true them. or false? I've that told you have a you sister-in-law? it is false. Okay, good. But now you... We can move on. Don't run away from it. You're saying you have incredible evidence about it. Mention the name How of my was your sister-in-law. publicist recruited as well? So have you now considered that you were just being a propagandist? No. It's not considered. It's what we are picking. So what from have you the picked? exhibition. What's the name? We are here to get the name. So if you're yet to, if you don't have any information, you be quiet. Talk about things you know, Simon. Omanyi ekyennyanja bwe kiba kiri mu mazzi kiba kirowooza kyekikingi kyekikabaka naye omuyaga lwe kiguleeseeko ku lukalu omuyaga ne gukiwandula mu mazzi kimanya nti ensi erimu bakabaka abalala okugikira nti obeera kabaka mu kifo kyo tobeera kabaka mu buli wamu. Obwakabaka si bwa nsi yonna
yensonga lwaki teriyo kabaka wansi yonna okuleka Katonda. Nti ne Ronald Muwenda Mutebi owokubiri Ssaabasajja kabaka waffe wa kabaka bwa Buganda si Uganda. Nti bona agende Toolo naye waliyo kabaka waayo. Kakati ebiseera ebisinga bano abantu abamu bakyerabira. For them they want to be a king everywhere. Entandise bwentyo nga nsonga ya Simon Kagwanjala nga munnamawulire. The same applies to Adam Mukungu. This also goes direct. Waliwo omusajja awo omulala akola ku Bukedde TV. And there is another person akola era ku Bukedde okwo. Mpazi ne ku CBS. Kati nkulondobeddemu abamu ku batono naawe boyinza okubanga omanyi. Abaleeta bannabyabufuzi ku seti oba ku mpewo n'ekigendererwa ekyokubakozesa ensobi. Sekigendererwa ekyokumanya. Ebigendererwa ekimu kyakubakozesa nsobi kyakubiri to humiliate them. They humiliate you. Kigambo nakyo kiganya okuntereera mu kamwa. Okuswalizaawo. Humiliate, yes, kiteredde. Bakuswaliza ku mpewo. Now, the host is forcing the guest to accept allegations. And the host is 100% confirming to the guest that he gathered the information. And the host and the guest is asking the host to please prevail the gathered information. And the host okutangalija amaaso mu Luganda abasoma mu Kingambe kyeki mu Luzungu. And the host is kutangalija amaaso. Looking openly. Ekyo nkigobye mu mpa ekigambo ky'Oluzungu ekyala ekitegeeza okutangalija amaaso. Why? Ogambye twakuŋŋaanyiza obukakafu obulaga nti oyinayo mulamu wo muganda wa mukazi wo akola mu parliament. Nze nga gwe host nze nkubuuza ani erinnya lye yaani? Yes, nze nkimanyi propaganda oyo samwa naye kale gwe ngambye wakuŋŋaanyiza information oyina ebimukwatako yaani? Yes, bigambo okukalira ku moti. Omanyi omusajja omukulu okuswalira ku TV ng'ekigendererwa kye kibadde kyakuswaza muntu. Now, Mwami Simon Kagwanjala aswalidde mu kazannyo ke. Kubanga ekifo mwali Jose Nnyonyi yakirimu. Amanyi media influence chechi. You cannot beat him in that game. Why? Yali omu kubazanya game eyo. He anchored news yagasoma amawulire. He used to host yachiaza and he hosted who? He hosted politicians as you are doing it right now. Yachiaza nga bannabyabufuzi nga bw'okikola. On which television? One of the biggest TVs or television we have so far in the country. That is NTV. Bw'ovaawo nti oyagala kumudaivatinga. Sawa za EU zirabika zituuse. Let me prepare for the live coverage. Munzikirize mbasiibulire wano akadde kampeddeko. Ndowooza byebyo tubadde tubimazeeyo. Waliwo ekirala ekibadde kisigadde? Ebyo biweddeyo. Kale atakuumira mpeera abankuumire tusinkane mu updates endala nnyingi mbeere bulungi mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka, ag'ebyapa, ag'endagaano, ku makubo ag'enjawulo
okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne kibanja mpola. Osobola tukyalirako ku offices zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oboolese mu office yaffe nga bwenzogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga betukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.